olina nini webale nnyo ogenze n'omwana akyali omuto balina ka kodi ke bamuwa application number atambula nayo okutuuka lwanaafuna nini nfuna bulungi kakati ebintu ebyo nga kakodi ako kali bumu ne nini yo gwe omuzadde nnyo era nga kakeyeka kakodi kakeyeka gwe omuzadde okakuumye tezisobola kufaanagana. Kakati mama wange okutya kuli kwalina nti abaana betuzaala ebbali nabategeezezza ekisooka teri bbali mu Buganda teri Buganda eno teyandiyaze nga bakitaffe tebazaala ne bajjajjaffe n'olwekyo teri mwana w'ebbali. Funa confidence eyo omuntu azze ku nsi takyaddayo ne bw'onookola otya. Kakati genda omwana naye omuwandiise wano bba bajja kulaba mu system nti abaana 10 bakalema naye mu bamaama 3 baba system baba kirabo oluteekamu obuteesi nsali Damascus nga baleeta kitaawe ne baleeta nnyina baleka mu kyate tebandeke Adrian kitaawe n'ennyina. Kakati ekyo tekiriimu sitaani as long as is a human being azze ku nsi olina okubeererawo omwana oyo okulaba nga amannya ge amatuufu. Ate ng'oli asika ayinza okuzaala abaana 7 nga buli mwana kitaawe ng'oluteekamu erinnya lyo bappa ekyo kiri kakati kojja kirireya nejo ekiri bwe tutuuka mu registration ya P7 abazadde kati wano bakimanyi bazze bayibasaba njagala okimanyi nti details z'owadde ku mwana oyo zagenda otambula nazo obulamu bwe bwonna. Kakati mu kufuna ebizibu kuba ebizibu bivaawa ebizibu biva mu spelling basamulekere nze nkozesa ddabokke valinnya liririmu naye ojja kusanga basamulekere ng'alina singo ke abo abantu banjawulo kituufu. N'olwekyo olina okumanya n'erinnya ly'omwana wo bwe likola ki bwe spellingibwa. Then abazadde ekintu kye nandisabye bakomye naddala ku baana bano abawala kwe kuzaala omwana olw'okuba omwagala nnyo era n'ennyina wamwagala nnyo n'ojjoga nti ono ye Kalema Silivia mukazi naye musajja kati gwe omuwadde nti Kalema Silivia naye jjukira erinnya lino liryo ate liri ku mwana muwala. Kati yunebu waliye weba eyingizaamu ebintu kuba eyina F ne M female yo weteekamu erinnya bweppa system erikasukabo kasusi naye nga mwana muwala gw'okasuse muki mu balenzi kubanga wamuwa erinnya lyo. Kati ekyo olina okukyanguyira mangu omwana oyo n'agenda akola affidavit erinnya eryo ne limugibwako oba ne likakasibwa nti yesi muwala naye mukyala. Kati jjukira omwana oyo agenda kufumbirwa bw'anaamala okufumbirwa ate afunye erinnya Kalema afumbirwe Jjunju wali kakasizza eri mugundi nti ye Kalema lwaki tekisoboka the fact that Kalema ndi Jjunju bava mu kika kimu naye kale tukitwala Kalema afumbiddwa Sali Kalema afumbiddwa Sali. Kakati era embaga oluggwa ne babawa marriage certificate ne mugenda mu URSB onfuna bulungi luli gye mbadde mulaga naye kati ogenda mu nnira era nayo neekuwa marriage si oyina olanga mawulire nti Kalema Silivia kati ye Kalema Silivia Sali era n'ensonga n'ogiwa ne bamulanga mu mawulire bwe bamala omulanga mawulire ne bamuteeka mu Uganda Gazette bwe bamala omuteeka mu Uganda Gazette n'akola affidavit documents ze kati obuzibu okuva ku kali ke yakola kakati obuzibu bw'otulekedde ffe mu Buganda omwana atuumibwa erinnya ery'ekisajja omuwala nga lya bba mu Buganda. Kati bw'abanga erinnya ly'essajja nga ne gwafumbirwa musajja amannya agasiyaganigana gogenyini ng'amannya kati nze njogera njagala nsooke ntegerekeke mu Buganda bwe kiri naye njagala ombuli gwe tokiwulirayo ng'abaana beeyita amannya gabaki anti kati twazze kutereka tumale obulungi meya otumaliriza kati nsaba abantu ali eyo njagala okwate pasiripu yo
bwoba wasoma okwate endagamuntu yo okwate driving permit okwate passport yo bwoba oli mufumbo okwate ne marriage certificate otandika okwetegereza amannya ago bw'osanga nga ennukuta emu tefaanagana na ndala yanguwa mangu ogenda okitereeze kubanga bw'otaakitereeze bw'onooba oli munnabyabufuzi nganze gye bujja mu maaso eyo n'owangula ekifo tujja kukikukyuza nga tusinziira ku nsengeka y'amannya ate mukimanyi obutamanya tebukugisaako muki n'olwekyo nkulabudde kugamba ekintu kino kigendera ddala mu loses nze era nnyinza n'okukulaba bwe nti nenga tumuleke amalo wange tumuleke so kwata birth certificate yo akatikiti k'obuzaale kwata national ID kwata passport kwata driving permit byonna obitereze bw'olaba waliwo ensobi dduka mangu ewa looya era kyova olaba ne documents ezo zetufuna mu matendekero nga tumaze okusoma bazisatifyinga lwaki nti bakalema Ronald bayitirivu n'olwekyo gwoyinza ganze Kalema Ronald naye ng'oleese empapula za Kalema Ronald omulala kyekiziisa certificate they have to certify them zaali certified ne bazikuba mu siirwe kakasa nti ddala ono yennyini bintu bino kati ebintu ebisinga abantu abamu tebabimanyi naye twagala obibategeeza mubimanyi n'endagaano ya poloti gy'oyina ewuwo mu mateeka erina okubeera certified simanyi oba okimanyi kitugambe endagaano ya poloti gy'oyina newoba wagikolera wakyamanuwerusiwa bw'omala ogikola oteekeddwa ogicertifyinga n'ebeera kye bayita true document. Who certifies it? Ani agikakasa ngitwala waani kale ewa president ewa speaker wa parliament abayivu gye bali abakola ogwo osobola ogenda mu commissioner of oath osobola ogenda munira osobola ogenda emakerera waliwo ekitongole era ekikola ekyo so gye bali gogenda bugenzi wa looyawo ye aba amanyi ewokukola ki ewokutwala naye ate ab'endagaano saagala muti nnyo naye njagadde obbategeeza lw'oligenda mu kooti ng'okaayana ogw'ekibanja bajja kugamba endagaano eyo gikole ki gireeta ogenda ogireeta nga bagaki ekikakasa nti ntuufu olina ogizaayo ne bagikubako baliwo ka stamp ako kebakuba oba kasiiru kiraga nti it is a true document ate yo kati ne ku mannya bwe kiri abaana mubayita amannya ge mwagala naye amannya ge bagenda okutambula nago obulamu bwabwe bwonna galina okuba nga matuufu nga n'empandiika ntuufu kubanga njagala okimanyi nti empandiika ekyusa erinnya Nassuuna eri awandiika Nassuna omulala n'awandiika Nassuna era nakaayana nnyo ne mukyala wange nga omwana wange bawandiika Nassuna ne mbagamba kisebo tusooke tuwandiika erinnya Ssuuna wano ne mbagamba tugatteko nna tinto kiraba naye nga bo baali balemeddeku Nassuna kakati Nassuna ne Nassuuna banjawulo ng'ate waliwo ne Nassuna banjawulo Yasuna so amanya abazadde tufeeyo kakati nga maliriza kojja senga kyagambye mbu tufuna abaana b'abendi tubazaalamu tufuna abaana b'abendi ne mubala obazaalamu senga njagala omutegeeza nti naffe tuli b'abendi ekyo kimu ekyokubiri njagala otegeeza senga population y'abakyala vis-a-vis ku y'abaami senga singa ddala ogamba nti buli omu abeere n'omu we shall be doing it sirina buzibu naawe naye vaayo ogambe nti Rahuma omulage famire yo bamanye nti ono mukyala wange naye mutujje mu kutumira ati awo ensabidde abasajja abatakola ekyo nze naye simutegedde kyagamba nsaba abasajja bannange abali wano omwana w'abendi bwemufunyisa olubuto muyise ng'omuntu omwana oyo aleme kubonaabona kubanga toyagala kukola ekyange kyoyogera kituufu naye muveeyo mu bulambirira mulangira olina omukyala weeka bw'otugambye ow'empeta kyamaanyi kya bbeeyi abasinga empeta bagitya mu biseera by'empeta ebyo nojja ne weenyiga ku Rahuma musiraamu alina gy'ali
oli wampeta toyagala bakuwulire nti wanyizeewo eppeesa eryokubiri n'olyoka ofuna gyonzizika mu bikomera ng'olabika misana ne bakufunira awo jakumuzindaalo sikuwulira tewabawawo abaami bano kye bakola agamba kimusagala mukazi wange wakimanyira we twawukanira abo abaana bangi abali mu buwambo obw'ekika ekyo senga kyayagala okukkaatiriza bw'ofuna omwana ow'obuwala mutongoze mutwale ewammwe oba mu baganda bo abeeyo abamumanya kati ng'olina omulala ng'omukyala wo owokubiri era yensonga lwaki abaana kubeera kukasukirwa eyo kati abaana bano abazaali yensonga lwaki kojandozeerya programu ndala kubanga ekyo kye bagamba be bakiremesa kankuli bakiremesa batya wakamukwana ennaku ezo satu n'atandika okussa ku status n'atandika okukubira buli omu kakati ssebo anadde ekisigasooba era nawe kukwanya omanyi ndi mufumbo bw'oba wategera ndi mufumbo lwaki wanzikiriza kojja nanti nange mukugwagala ng'oli mufumbo naffe abakazi lwakuba tetuvaayo kwogera nti mmeeyo ndabikira bulungi waliwo omusajja ajja mulina senga ayagala amanye mu budde ki bwalimu obutuufu nti oba budde ki obutuufu era ekyo bw'obanga ogamba mbu nnaku 3 mbwate simanyanga nkutadde kutadde kukiye nesooka olindeko nga tonnakimubuuza ddala ennaku 3 oba weekakasizza nti nedda ye bwagambye mbu anti gweokumuteeka ku status ennaku 3 oba weekakasizza omukyala mukwano muwa amateeka kimuna njagala kino nakino kitambule bwe kiti olwaki oba ongambye nti oli mufumbo siraba nsonga lwaki enkola ebyokuteeka ku status sikiraba kyoliko beti opromotinga akasonda kengobamu abaami buli lwokumira amateeka agoleme kuvaayo kitegeeza ogenda kubeereyo omwana omu 2 3 4 5 abasajja bangi baleese abaana ba myaka batongoze ekisinga obukulu buvunanyizibwa mulindeeko Akasonda n'obuvunanyizibwa bwange abantu 10 onfaako akasonda k'amateeka oyinza okukajjawo waliwo eggwanga eririna ali kulemesa banne omusajja ayinza okubwako amateeka babuulire naffe abakyala abali mu maka omuntu bw'akeera enkya n'omanya nti beti tufumba babiri ne bw'ositula abaana be n'obaleeta ewange mba mumativu naye leero ne bakuleetera omwana omulala senga olese butyo omulala olaba okumanya olese butyo omulala kituufu gwe ojja ono kusenga kiyinza okuba kikola tolaba katusoketumaliriza kino ekyamanya kubanga akati sengatwadde omutwe gwawulikijja amanya kojja nga mmaliriza ensonga yange abaana abo bazibuwalirwa nti bannange bino byenjogera ndi serious naffe tuli serious nti abakyala bangi bali eyo ng'okuva lwe yabuulira omwami w'ejjunju nti muna ejjunju okuba twayawukana nafuna olubuto jjunju n'alabitwala serious naweerezaayo omutwalo myezi 2 bw'omala kati we tutuuka nzaala omwana omutima gumbuuza naye oba omwana kati jjunju nazaala omwana yaani naati olw'omuwala kati bano bajjunju bagaana obuvunanyizibwa olwaleero mmeeyo ekintu kyoyogera wandiba ng'oli omu 10 basajja balina obuvunanyizibwa eri abaana baabwe yonna gye bali ensonga gy'oleese ensonga yakuwaganyizibwako eyo ensonga yo yawiiki ejja naye yawiiki ejja ng'anoonya ani gwazaalamu mwana abo bayinza obungi kale tukomewo
waliwo ebirozo bingi abantu abo bibayina mbalijagala nabyo bitandika okuwulizibwa ku nsonga eno meyagagambye ate nga oli senga lwakubanga naye basenga ajja n'afuna omusajja ng'avudde ewa Jjunju n'agenda n'afumbirwa meeya ng'ate amwana yamuzaala mu Jjunju agenze naye ewa meeya kati ne meeya n'amugaa nti nze omwana bwe mba nze n'amulabirira mutuume erinnya lino bwe liti era ne mu kugenda eri ku ssomero ne bawandiisaayo lyona amulina. Obeera n'omukyala nga tomugjeeyo mulaga nti mukazi wo abakyala 9 ku buli 100 nga bebbali balina abasajja baabwe ekyo kyoyogera kati kirala naye osobola okuba nga mwafumbirigano n'onoba n'ogenda n'omwana n'okyawa nnyo Jjunju Kajjunju sidakyagala nakawuliza akasajja ako kaakati kabiito gw'ofunye naga nti nze byonna omwana ngenda kumulabirira era omwana okumulabira saagala odde kumugera ku Jjunju n'omwana kati tumuyite bwe tuti era neeri ku ssomero nze taata naye nga jjukira bw'owandiisa amannya g'omwana nga towandiisizaayo ng'omulabirizi we ng'omukuza n'owandiisa nti taata ate ng'awalala taata yali Jjunju eyo nayo nsobi meeya gyali tannatuukako ojja naye ekyo kikyamu kubanga konkomebbi kati oba omusajja omukyayo otya oba omukyala omukyayo otya toyina buyinza bukyusa musaayigo toyina buyinza bukyusa kika kya mwana oyo nze oba wankyawa oba wanneetamwa omwana owange asigala wange era omwami yenna akikola ng'ogamba omukyala nti ndabirira omwana ono n'olwekyo akyusa amannya oyina ekintu kyokola mu musaayi gw'omwana oyo ekigenda omuzigwalira abakyala tubanenye naye kubanga omusaayi tebagubba anti kyekyo kati senga kyetugamba nti oluusi n'obeeraawo ensobi ebeevudde ku musajja akukase kati ku nkomerero omwana mutandise ate oluusi newa Jjunju n'onobayo ng'agenze kwekyesi kati n'atuuka ew'omulala era naye n'akola bw'ati kati omwana n'abonaabona n'amannya ng'abaana abawala bafuna okusoomozebwa kwe bayitamu nafuna olubuto nabeera n'abavuka naddala abaana bano bambi abatannafumbirwa kyofula nga nze nkubiriza nnyo omuzadde ali eyo omwana bwatuuka emyaka egifumbirwa mufumbize bamulabire tukomewo ku mbeera y'okulabira ti abaana beepangisiriza nnyo emizigo n'atuuka mu bulamu ng'alina asasula ennyumba alina asasula enviiri n'atuuka ekiseera bonna n'agamba olubuto okituufu lwa Jjunju naye ono Peter yasinga okusasula yasinga ate gundi ye buli wenkubira essimu sente akola ki olubuto n'avaayo n'agamba okitegeera naye nga Jjunju omwavu yenna oba atagaba baffe abakazi tuba na mwavu tuba na muntu agaba yalina amakulu ne bwaba mwavu naye ng'akuwa mu bwavu tebinga sayinze kuwulira abawala abo nze njogera amazima abawala obulamu bwe bakola mugagga abawala bakugamba oli ne bwaba mugagga nnyo naye ng'erinnya lye bugagga nga tagaba ofunda n'ono omwavu alina kyakuyiyiza mu budde kati n'oddira omwana ono n'ogamba namba kubidde amasimu ne mbawa omwana naye Jjunju yakugundipita yakoze eki yasanyukidde olubuto abasigadde mukazi wange ajja kumanya nze nagamba sizaala kati obwo obulumi butukayo eri abavubuka kikeeki kuba nze kojja nyongereza ku kyasenga kituufu embeera gye tulimu ennaku zino etuleetera embeera eyo ey'okuba nti notutuuka mu buzibu ng'obwo kojja ennaku zino kituufu nnyo nze sawukana na senga omufuna okitegeera kojja n'asirika tayagala alwagofunye omusajja asooka kakati nakugamba nti nno nze sinnatuusa okitegeera oba tolina bugumiikiriza biveeko linako akasula kayumba nno kati naawe akayumba n'osirika kubanga asasula obutwalo bwe nga 12 okitegeera enyumba gyakuteeka mutasobola kuteeka mu nyumba esukka ate kati mulimu n'abajoga nakuteeka ne mu nyumba ey'emitwalo 5 nakugamba beeraawo ng'omanya anytime agenda kati bw'okumiranzi emitwalo 12 ng'ofunirako ng'ojja ng'ofuna olubuto kati ng'atandika okulaba nga baden kakati olw'okuba nti nno yakugamba gumiikiriza
ogumikiriza eno olubuto olukula takwanjula waabwe oba taletayo ku baganda be kati omukusoberwa ennyo gwe okumusaba ennyo obuyambi ng'era agivinga up ng'akudampinga essaawa eyo ngola awo gwe ng'okola otya ngende wa Steveni Steveni wajjanga tubyogerayogera mu Steveni bwakkiriza okundabirira nga mbeerawo kubamanya Steveni bwandabirira abawuliriza musirike bannaye Steveni bwandabirira n'okumenyamenya abatuwuliriza bannaye Steveni nandabirira kubanga God yaregaana era God nandeka mu kayumba Steveni nasasula kayumba nasasula gundi ati nento buli kimu Steveni nangamba toddamu God muveeko toddamu na munyega omwana tujja mulabirira buli kimu kati ngendo gezaako okunoonya God nga simanyi na gyali omwana muzadde oba mufaananyi oba ki amazima ga Katonda Steveni bw'abanga yalabiridde yatusasulidde fees God yabula n'essimu tetumanyi gye yalaga ewaabwe teyantwalayo kuba yali eŋŋamba ngumiikirize simanyi eyo amazima ga Katonda God nangamba omwana tumutuume Nana nga tumuyita Nana mirembe kirabo gego kale oyo muyaye wange nekojja kasoke ngende okumulaba nga tonja kudedda kati olaba kojja omukyala olukyala amakulu ekintu kyayogera asana koma wano ku buzina yetondera abantu kubakwetondera nze yetondera abawuliriza bonna ava mukubuza bannayuganda toyinza kugamba nti omusajja nfundisizza olubuto ate nensalawo olwokuba nti abadde talina busobozi asobola kusasula akayimba akayise ka mitwalo 12 lwaki gwe teweetonda amulekedde amulese n'olubuto nosooka weetonda naabona n'olubuto n'aluzaala musawo makulu ono omulaba yataddewo dde embeera yeeraga nti wampaka ye wampaka tayinza kukkiriza 5,000 naye ng'ate ye omugamba sasula kaleko ebiri kitundu nezirimu omwezi naye nakulaga nti akutte omwana wange amanyi oledde agamanyi yeetonde ki yeetonde okuddira naddira omwana wange n'amutwala omwana omuwe God akojja sisobola kwetonda kubanga singa nali nafiira muleeba ono asobola okwetondera abeewaffe kakati kojja nze ndowooza eyo topiki nnene iyo neri kumanya ensibuko y'amanya lwaki amanya abaana b'Akeezimbira nali njagala nagenda nammwe kalanga najagala funa mukisa kwogerako nammwe bagenda mu gwa 10 mwabawala mwe mutondawo embeera eyo yonna gye mwogedde era ebikyala mmwe bye muyita ebibi njagala mutunulya ebiwala byonna ebibi ku kitundu birina abaami ne baba namba abeerayo manyi lwaki ebyo bye muyita ebibi bye bituuza ono gwogamba gyasooba nti kakati no munnaye wano wotutadde mbeera gye ndimu nganzibu lwaki tetufuna akabanja onfuna bulungi n'atandika okugejinga embeera y'omusajja gwakola ki naye bano abawala b'omulembe guno yakubaza bubaza naga nti kati oyo kapakinze Land Cruiser teeko muvaako nga mukuddemu kino naye era n'omusajja alaba naye amanya alaba ekinyo nga kirize bweki naga nti odaasaaga njagala kino okitegeere ddayo okola research yobeera mu bantu otuuke wansi ku ground olwaleero abasajja abalina obuvunanyizibwa batono ku 10 baliko oba oli omu kwabo gamba alhamdulillah okuba ki mu ngalo kojja leero olunaku lw'abamaama obulumi bamaama bwe bayitamu mmeeya omwaleero basinga omumaga be basinga obungi mu ggwanga omanyi lwaki olunaku lw'abamaama luno mbadde saagala kwogerako bigambo biyinza naye bannyinaffe bano beetereeze baasaba eddembe baalifuna baava mu kiyungu ne bajja emiryango naye emiryango temwajja buzzi bwe watyo omusajja gw'olina bw'aba asasula ennyumba nga gw'olina obusobozi obuteekako DSTV giteekeko leka kumulinda ekyo kye bayita okuva emanju naye mwe mwagala esente zo nga bw'ozikola ozirya n'abeewammwe ate kano koyita akaavu ne kanyigirizibwa kajja kukuleka mu nnyumba meya kamala okula emikono mingi kansoke n'akaana kaguno
naye akyayogedde kino ekyokuyamba ku mwami omwami buli womuyamba kamera ye amera olaba lwaki omugamba mbu osasule DSTV yasasula ennyumba enkyaji ajja kugamba anti osobola n'okusasula GoTV nebwowerako omwana tamwemu bweti amanya nti nolwekyo omusajja tayambirwa okubeera waka tukisobola muddeyo emmanju tujja kuddayo kubanga sasula DSTV sijja jinja gisasula naye wenjiraba kojja omusajja kasita omukwatirako osasulako logiraba wenjiraba kojja omusajja kasita omukwatirako bwoti bannanga eri ne mubanene yeewaana kansooke nkubuuzi ku buli basajja 10 bameka abalaba DSTV awo tewali kansooke ono ekisajja kino semanda yasiina ensumbi senga agambye nti abasajja abasinga basudde obuvunanyizibwa bwabwe senga omanyi lwaki abasajja basudde obuvunanyizibwa ensonga esooka towa musajja kitiibwa buli lwonyiiga buli lwanyiiga bakuzaalira kakati mazima ddala lwaki oteekawo embeera abakyala abasinga simanyi bakyogeza busungu obabeera bakakasa kye boogera bwe mba muyombyemu omufunyemu obutakkanya katono kimu bibiri kyobula bakuzaalira kati nze buvunanyizibwa mbugyewa omusajja omulala yazaalaekitegeeza nti abaana bennyina ewaka waliwo abanzaalira si bange ekintu abakyala kye boogera tuddeyo ku ground mu bitundu bwe tubeera abaana abasinga bali bukojja bakojja baabwe be bafaayo lwaki nga gy'oli oli mulamu toyina walema omwami ali eyo yenna ng'abaana bo bali bukojja osaana kibooka kakati sooka olinde ekintu ekyatuleese wano gemanya kati ono kyaleese omwana azze bukojja olaba omwana bwagenda okwerabira erinnya lye ettuufu abebukojja ne baga nti fe tujja tumuyita ag'abakojja bamuguddemu okukakkana nga be bamuweeredde be bawandiika mazima fe ogumya erinnya lya Nabukenya eryange erikaale twagumya mutwe ekyo kankyogere nga neesinziira okakasa ate mbalimbe nti taata atalina buvunaanyizibwa yenna eri baana fe bakojja baffe bagwanga ddala naye ng'okuyita Nabukenya obanga ekivumo naye n'okulamba oligumidde kuba gye wali nga kitaawo taweereza sabbuuni taweereza school fees naye nga gyali mulamu si mulema abataata bwe batyo gye bali ne beewaana nazaala mu famire engagga oli awozaye naawe kyewadde ogenda okwogera mbuye senga kyayogeraku nze nina kati abaana bawaka bazzukulu wazukuza nedda waliwo abazzukulu naye ng'omwana talabanga ku kitaawe kasookedde azaalibwa naye nga kitaawe oyo yamuzaala mwani yamuzaalamu musajja naye omusajja ng'alinga eyawuba talinako kintu nakimu kyaweereza mwana kakati lwaki oyo omwana tebagenda mutuma mannya anti sokolinde waliwo obusungu obujja olw'embeera etondeddwawo singa ozaala omwana n'otomufaako omukazi n'abonaabona n'omwana ab'ebukojja babonaabona n'omwana ekikaje kati oli bwe busungu obumukutte totandikira ku busungu naye tandikira ku nsonga ensonga kojja enkulu n'okola ensobi esooka n'ozaala omwana asooka n'omutwala ewammwe n'ozaala owokubiri musajja omulala n'omutwala ewammwe gwe ensobi zookola emirundi ena n'ozaala abaana bana sokoleka ekinsobi lwa nsonga yandibadde ensobi singa oli omukyamu oyaddamu n'amuzaalamu ogwe naye ganedde oli kamuzaalemu omu kanfune kazi gwani semanda yasini kanfune semanda yasini akata agenda okufuna semanda nga kisasiro ani mukyama anti kojja naawe agenda azaala abaana omusajja asooka n'owokubiri mama gwe asanga bali abakyamu bokka temubamu mutuufu nawe sooka wetereza empisa zo ziyinza okujja nfu kankuwe singa oba ofunye obuzibu ng'erinnya lyo lyetaaga okukyusa atuwuliriza naffe abali wano gino gyemitendera gy'oyitamu swearinga affidavit genda olabe looya abantu amutegenda balooya naye ne bwoba tomulina genda omulabe ogambe nti nze gundi nkyusa mbadde mpitibwa gundi nkyusa amannya gange bwokimaliriza
notifying a public oji notifying ocha olanga mawulire era ndowooza batera kujjako emitwalo nga 6 ekiranga ekyo kitera okutambula omwezi mulambo beebiri ekyamawulire sigwa ogenda okisalira ssente omala okukola ekyo nga teri acomplain kuba esobola ekuvaayo omuntu agaa nti aye erinnya eryo ogende bakiteeke mu Uganda Gazette bwemala okiteekamu olwoba ofuuse erinnya eryo oba omaze okwejjako liri ngero lyerinnya lyo kati awoddeyo ate mu relevant authorities ziri ze nagambye nini kwata affidavit yo gyogenda nayo era bo bajja kubikyusa nga basinzira ku affidavit eyo paka lwofuna birth certificate ekitegeeza nti mbeeri kugombolola gyofuna kashoti nojja yes wonna era ne bwoba oli mufumbo nga obadde olina amannya g'omwami ne mukola divorce era okola process yemu okugetakkuluzaako ngera bwakola process y'okugagattako ekitegeeza bwenfumbirwa oli bwanfumbirwa n'atandika okuyitibwa mukyala ssali tabeera mukyala ssali mu mateeka g'obuwandiike okutuusa nga agenze n'akola kituufu era bayirayo ebintu ebisinga abantu balina obimanya ne bwe mufumbiriganwa marriage certificate nga si mpandiise omuntu asobola okuba mukyala w'empeta n'agiwandiisa n'abanga ye mukyala muto otegeeza ki okugiwandiisa omuntu asaana akitegeera abantu bazeezizikadda tamanyi nti nno omukazi gwalina kati luli tubadde tugenda luli ekitongole kibadde kiwandiisa obufumbo kibadde kya Uganda Registration Bureau Services naye kati tuli mu nira yewandiisa buli kimu obuzaale okufa obufumbo n'ebirala kati tutandikire wano oyo bafumbiriganiddwa ne mba naye batwale wa certificate nanti kakati mu kyaki gye bafumbiriganiddwa balina certificate gye babawa oba kyaki kasaba kuwa ekiwandiiko ekyo genda bukolokolo mu nira ejja kusinziira ku ebyo ekufulumize marriage certificate naye singa tokikola ne b'olifumba emyaka 3 nevaayo omuntu n'awasa mukyalawo ku sipiidi ne baba agenze mugattira mu sivo ne bawandiisa obufumbo yabeera bba mu mateeka ebintu ebimu n'olwekyo abamu bakuma mbugo era bano abakyala naddala abakyala abagenda ebweru abo omusanga afumba wa gundi kuba ayagala genda bweru ng'alina obufumbo obuwandiise ne bwana gundi ono kati gwokera bukezi njo mukyala nga yali nyennyonyi n'akola ki n'olowooza anadda kumbe ye yakola dde entegeka ye takola ki gwogenda ogga nti bannaayo omukyala tobadde bufumbo n'abaana okebera wali mu lugundi ng'ate siggwe ebba obadde omuyambako buyambi kumulabire mwebale nnyo bannange naye abasamulekere mukama katonda akukole kawiiki akajjala oluzatokomewo ojja waliwo ensonga endala nga tuvudde ku bya meeya bannaffe bano abali ku nnira balina empandika gye bawandiika amannya naddala abasinga baagala nnyo ero n'awandiika ara gwe tunulawo wali jaji yange yasoma tamanyi bwe bamuwandikidde bwanyisa bamaze okumubuuza emyaka emeka 75 kino nakyo kiriwo ekiti nti ye ng'atwala butwazi ki waliwo omukulu omukati gwe mmanyi abonaabona na kintu ekyo sari eryeza bawandika ereza kakati mesajja twabonabona na kintu ekyo kati ezo ensobi zonna ezirina okwetegerezebwa bw'agenza okugendawo kadde yandibadde agenda nejjunju n'ayita jjunju nti mwana wange jangu baliwandiise bulungi lino erinnya liwandiikiddwa nga bwe nalireese ku kapapula ke tulina kasooka kati ensobi naye yagikola okwegenda obugenzi obw'omu kuba waliwo emyaka omuntu yatagenda bwomu ng'ategeererwa nga waliwo omulala akutegeerera ne bwe kabakaana ka P7 sebo kaga kino si kituufu nagukolanga nnyo gwabakadde okubategeerera bankulembezanga bukulembeza n'okuwandiika obalwawo n'endagaano so kati eyo nsonga weeri nga mmaliriza nkubiriza abantu tufeeyo okwetegerezanga ebiwandiiko ebitukola ki ebituweebwa olabe ddala kituufu nga bwe nkyagala oba nga bwe kyalibadde bwe kirina okubeera fe abakatoli tutandikira ku tikiti y'abatiisimu paaka kugenda ku tertiary institution byonna byonna nga babiwandiika bitambula
so tunakola ekyo kusanga omuntu guna atugera naye nja kusaba meyo ono omulundi omulala adde ategeeze ensi kuba mukugumuko okusinga kuffe ku nsonga yaki ya registration kuyenza neyanzira nkutadde ensonga wadde olina byoyongerako ensonga gyenagenda kubana abavubuka abazaala abantu ne babaleka abakyala ne bagenda nabo kati omukyalo oli olwokuba nfunye mwami Sali nanjagala n'omwanga kyakulabirako ekyo kati omwana ono bwamwagala aliwo ayagala omwami gwenfunye gofunye Sali nayagala omwana wange nayagala nakino ekyerinnya kikyuka olwokuba nti amulabiridde ekyo kyomwami kiba kikyabakola nange omukazi ate nga bangi bakikoze naye kaba kajanja nsobi nene nnyo kubanga bwe nkwata omwana wange namagembe ne mukyusa erinnya ne muwa Nalugwago olw'okuba nti mwami Sali amwagadde nnyo tekigenda kukyusa nti ono omwana muzzukulu wa Kayiira kuba singa nzaala abaana bali be naleka eri oba ndeseyo Makumbi ajja kuddira oba omulala yenna ajja kujja yagale Nalugwago ng'ate yoli bakika kimu bwe tubanga fe abakyala tutunulidde ekyo kya kubanga tulabiririrwa abaana abasajja abalala ne tutafa ku buwangwa naki kigenda kubeerawo nkya eggwanga lyaffe ffe ffennyini ffe tuliziika kubanga nze omukyala nze eggwanga bwe mba nga ngenda kukola ebintu byange mu mankwetu mu ssanyu ate essanyu ebbi ekika kigenda yes gyeriri kati nze kyensaba omukyala oba balabidde omwana oba bamwagadde kyenkanaki oba kyenkanaki omwana asigale nga yenna magembe tomutuma Nalugwago kojja nsaba kwongerezako ku ekyo Najuma ebintu muyiyi genda maaso nze kyensaba omwana oyo bw'aba ayagaddwa kitaawo omupya at least bakyuse erinnya ly'eddiini kuba ddyo terinda nnyo buzibu naye lino ery'ekika naye ati n'eryeddiini bwe balikyusa obuwandiike buli era ekizibu kiba tekivuddeewo kyobuwandiike obwasooka era eryeddiini eririko ddala obuwandiike obwokubiri maze nagenda okutandika okwetegereza wakati wabeeranga ne jjajja omukyala azaala maama naye nga buli mwana azaalibwa nti Jime yazadde omwana bamuleete jjajja ono yabanga awaka omuntu yabanga ku nnyumba eno enkulu nga bayina ebintu ebakolanga okukonfaminga oba omwana wawaka si kwalula baleetanga mwana oyo nga bebi kati gwe nobwobanga omwana oyo si wa mukyala gwe tugamba ali mu maka omulenzi ono yayisangawo omwana ono emabega abazadde abo bakumanga ebyama ebyo nga tuzzeeko obutonoona amaka g'abantu nti buli gwozaddemu omwanike naye baddanga ewaka wali bayina emikolo gye bakolerangawo buli ggwanga liyina engeri yabyo banze nagenda okukula okwetegereza nga nkiraba nnyo ewaka ne baleeta omwana oyo ejijja alina engeri gyayiwa amazzi ku bbaati ne bagalembeka ne baganaaza omwana kyayinanga amakulu gaakyo kati olwaleero abaana abalenzi mbakubiriza buli mwana gw'ofunye jangu wasengawo Rahma owaddala so w'Ekampala naye nga basenga b'ennaku zino babimanyi gye bali ababimanyi kati nze nkugambye nkimanyi nakula nkiraba ewaffe kati senga ali mu myaka gyange naye era abakimanyi ovadde omwana omulenzi Lubega koma weewaka ewasenga oyina sengawo owaddala omugesenga nazaddemu Irene omwana naye muwala wo ow'eka takikola ki omwana oyo akonfamingibwe omwana oyo aweebwa amannya bamutongoze ne mu bitabo by'ekika kuba ekika kirina ebitabo omwana oyo bamuwandiika erinnya lye ne bw'oli muleeta oluvannyuma lw'emyaka 2 balikebera mu kitabo kyawaka ng'omwana oyo mwabeera waffe tulina ebitabo kuba n'abavubuka abakukuta obukukusi babazaaliramu eyo akukuta kuggwe mukyala we naye nze sengaawe nze mwannyina toyina kukuta gye ndi omwana omulenzi naye ate bangi bakukuta buvunanyizibwa kojja nze Nanyondo Saara Nanyondo ekyokukukuta senga kyagamba omulenzi gw'oyagadde akukuta naye mu kukukuta
omwana amutwale mu basenga be ye ng'omulenzi ate wasengawo n'okukutaki kati nze senga omuyize gwe bandeetera gwenyaniriza banyoko gwenyaniriza kuba nange abange simanyiwa gye babateeka ojja nsaba okwongereza ku nsonga ya senga juzi twafiirwa wetoseka juzi twafiirwa mwannyinaffe mu kuziika baleeta abaana bangi omukyala n'atabuka sibamanyi yengaani mubasenga ffenga basenga b'omwana abamutwali b'abaana naffe abamutwali tetubamanyi naye mwalimu omu yagamba oyo mumanyi oli mumanyi n'amanyi yaffe twagabatuma kyembadde nteesa kati sengaawo nange muwagi kasokonire gwe maama ogaana nti sibamanyi ngaani ow'ekika ekyawo kuba naawe maama wa wano olina obwasengaawo era olina n'abaana banyoko b'omanyi kati lwaki ekyo mukyerabira nti naffe tulina abaana abalenzi omuba ozadde muntu ng'afaanana atya mbeerako ne muzaddewo ow'ekyama asobola okukuuma ebyama byo mutwalire abaana abo abamanye kirina engeri gye kiyambako obutabonyabonya bulamu bw'abaana abo omukyalo ono ate naye gw'ozaddemu abaana ne bamufunyemu obutakkaanya ayanguyirwa okufuna w'asuula omwana abakyala bano bakyusa amannya ng'anoonyeza wawumuza omwana atandika obulamu obw'okubiri talina gw'olina kyototegedde tolaba nga olina empetayo gy'ogamba Junjo akuzaddemu omwana nga oli mu mpetayo munaamulaga wandi oyo nga lwaki kojja kale ekyo tokiddamu ani amaliza kojja kamaliza nze mwenyango bbe kyakaana kajjajja kasooke ntumire ku mama wange mulungi nawo Kenya naalongo nabukenya bannange maama weebale nnyo naye mukama ansabye akunkumire ne maama naalongo namyalo Alice bannange maama nawe weebale